Alright. Ekyokusharinga kyo sikyagala kiyimba. Omululu saagala muntu abeere na mululu. Njala musharinga video. Njala musharinga video saagala mubeere n'abamululu nga mulya mwekka. Olina option y'abantu 10 sharingira ko mwenda emu esigaddewo ogiteeke ku account yo. Eri abali balaba n'okumuntu bigamba wano. Sai sharinga ko page wako account yo zino page baziwo wabirala mubirada tuzikolera ku kifuba. Bazi meeting tuzikolera ku kifuba kale njagala obeere ng'oli mukenkufu sharinga video. Buli sharinga ndabampa notification ku ya sharing zibula sharing kwa information twagala itambule. Kale malobasa bako sharinga video eno ngenda kuyisaawo obulango bugenda kubeera bubiri mbawo ekigulalogi then tusimbule video eyo lwaleero. Naye ndowooza kansoke mbatume ng'otera abantu bano. Njala mumpitira no president wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu abere ku video eno. Njala mumpite ba MP bonna, njala mumpite yo seriti bahabulwa na abakulira bonna abatemu abakulira ebitongole okuli ekya ISO, ekya Crime Intelligence, okuli ekya SEMA n'ekya ESO. Njala ko wano Muhoozi Kanyarugaba, njala ko wano Museveni kenyini nga kwali. Njala kwetaaga ko ba MP bonna ndazo babereko. Ndoza ne ba comrade bonna abakola emirimu gye tukolera mu mbeetaaga mukko. Njala mumpitira no mu yaliko omulamuzi Kisaache n'abalala babereko video eno jizana komjala mumpitira abasuubuzi bonna. Njala mumpitira abasuubuzi bonna. Njala mumpitira abasuubuzi mumpitira no Sudiru Paleria. Mumpitira Sudiru Paleria n'abereko wano ku video eno then tuliko tandika video eno. Kale kamara kuyisa obulango buno bwa struggle then tuliko tugende mu maaso. Musharinge video obulango bubiri. Alright. Noop UK chapter. Stroke People Power. On 23rd of November 2024 at 11 a.m. up to 4 p.m. UK time, they are organizing a mega demonstration theme in remembrance of our fallen soldiers who were murdered by Museveni and his notorious army on 18th and 19th of November 2024. The demonstration will take place at Uganda High Commission's 58-59 Trafalgar Square, London, WC2N 5DX. For official communication or for more information, please contact the official organizers of this demonstration at their Gmail account. The Gmail account is official peoplepower@gmail.com. Ojja kuba obafuna oba ku simu zaabwe zemmanyi ez'okuba nti mugenda mwekalakaase kuona ku olwennyini mujja kuba mubeerayo. N'olw'ensonga emmwe n'Abannayuganda abali mu ggwanga lya Bungereza mugende mukwekalakaasa okuba tujjukira baganda baffe. Alright, nakano kalango kaabwe. People Power Noop UK chapter end of the year Christmas party to take place on 30th November 2024. Time 6 p.m. to midnight. Entrance is free. A location or address: Positive East 159 End Road, Bethel Green, London E1 4HU. For more information, contact the organizer at their official Gmail and the following telephone number: +44 75 97 73 60 65 5. Bakutegeke akabaga wenango liwanchuka. People Power ne Noop chapter yongereza bakutegekede enkomekereza y'omwaka guno akabaga ka Christmas akajja okubeera ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwa November kajja tandika ku saa 12 kakomekereza saa 6 ogw'ekiro okuyingira n'okulya kwa bwereere kijja kwetaagisa okubanga owagira enkyukakyuka gowe n'omunyampi alimu olunyampi please totegana nonja gy'onoogenda nkiddamu gowenna ng'olimu olunyampi otambula ofuuyirira ng'oli mu Bungereza onyampulukuka ng'oli wa NRM ne ESO temugendayo bantu mutuyambe tukoyogga bubutwa mwine emitima emibi tukoyogga bubutwa temugenda ku pate za nkyukakyuka musigale mukoleeza mmwe kale mbategeeza mwenna abali Bungereza ekyo kye kikulu kya byonna. Alright, mu demonstration eyo mugenda kuba mukiikirira theme gye bategeeza n'ekino kye kikulu kya byonna ekiba nti kigenda okutwala abantu bano okwekalakaasa okujjukira baganda ffe abawambibwa n'abattibwa era kino kye kikulu kya byonna ng'amaziga gano bwe gabadde ku kitebe kya National Platform.
njala kubawa kigula rugi bwe mala bawa kigula rugi then tulyoka tusimbula video okusokerera njala tutwala mukisa guno okwebaza Mukama Katonda olwokuba nti bakomredi baffe 17 bayimbuddwa olwaleero Mukama bakingirize era musobole okubanga buli kimu mukiyita mu mbeera gye mulimu sinnungi tukimanyi naye Mukama bakingirize mukulikeeyo ng'abantu bakulembeddwa mu comrade munaffe Mukyala Olivia Rutaya kulikayo manyisi byangu byoyitamu ne byoyiseemu ne Mukama akingirize seyo twagala obbatola mukisa guno obakulisaayo n'okubagumya nti mubeere bagumu ekikutta obudde kijja bbuta naye ndowooza buli muntu afulumyemu olwaleero wandibadde ofuna engeri gye bakeberamu obujjanjabi bw'ekika ekyawaggulu ng'obudde bukyali bano abasajja enkola yabwe gye bakolamu eri sophisticated nnyo si bangu nnyo ng'abantu babalowooza kale njagala tuyitaawo tugende mu kigula rugi kyayo then tuleke tusandike video eyatuleese olwaleero. Alright, bwe mala ekigula rugi ngenda kuyita mu security alert then va mu security alert tusimbule video. Mu security alert ya leero nebenaga security alert ya leero mu kigula rugi kyaleero njala kiweereza mwenna bannayuganda abali mu nsi yonna era kansule nti ekigula rugi kino kirabasanga bulungi nnyo mukitegere bulungi nnyo. Ntera nnyo kozesa engero nga nkola program zange zino engero zino nezibawo ekyokuyiga n'amakulu nemutegeera mu bulungi nnyo. Kati mu kigula rugi kyaleero ngenda kijja mu luyimba lw'omugenzi Limani Basudde mwe yagamba nti ekiryo n'omuwafu byali bigwangana mu malaka naye wava ate akatunumba oba akatundu akagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika ng'oyambye muyambe kkiriza kyenswaso etayanula ate yereega engalabi mu kigula rugi kyaleero. Bw'obanga okola ekintu okugezaako okulumya omuntu ate mwattu owunzika ebiseera ebisinga ng'omuyambye ompulira bulungi nnyo ng'omuyambye omuntu oyinza omukola ekintu nga golowooza kigenda muluma oba omuntu osaako obuvune naye ate n'owunzika nga obuvune oyinza okuba nga obwereeseeko ate ye ng'omuyambye kutegeera butegeezi. Lwaki? Ebiseera bisinga mbasomesezza nnyo ekigambo ky'okukyusa amawulire muzungu kye bayita diversion n'okubuzaabuza abantu era mukitegedde bulungi nnyo mwebale kubanga mwategeera ensonga eyo. Kati kambalage nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe kkiriza bitya. Byonna ebaddewo mu wiiki eno ombadde Lususwa Kimenke ombadde ne mukulu retired Kano Kiza Besigye omukwata byonna nabagambye olunaku lwokusatu nti okukwata ono kabadde kabonero ke basiiga nti omukulu ono nga bagenda kuddako president naye kyatuyambye nti ne tufuna amawulire tugakyusa ne tugafulumya era ensi neetegeera buli kimu kyasanyaladde nga bwe kiri. Kati ffe twakituttemu ebintu bingi nnyo bye njagala obbanyumya. Ekisooka ffe twagitutte nga diversion naye ate erimu ebintu bingi nnyo. Retired Kano Besigye yabadde plan yakwatirako president of February Kyagulanyi Ssentamu olya bulungi nnyo yabadde kifaananyi kyakusiga kwatako president of February Kyagulanyi Ssentamu naye ate kyatuyambye Yoseri ne banne kyatuyambye okwambula gavumenti ya Kenya ya Ruto neyambula ne Museveni nti balina enkolagana ey'amaanyi ate nga bafaanaganya ebikolobero. Ekyo kyayambye bulungi nnyo. Kyayambye okumanyisa ensi yonna nti gavumenti ya musajja mukulu Ruto ne Yoseri Tihabulwa balina enkolagana ey'amaanyi ate n'ebikolobero bakola nga byonna bifaanagana. Ekyo ekimu ku byo ensi yakitegedde bwe tuvaawo. Era kyayongedde okwambula Museveni ne gavumenti ye nti ebbanga libadde liweze nga tujja twogera nga tugamba nti Uganda is bleeding nga abantu bagamba nti bayimba Uganda te bleeding nga tujja tubagamba waliwo okukwamba abantu okugenda mu maaso nga baga nti tewali bantu bawamba mu Uganda nti ye. Era kyaleetera n'akulira ekitongole ekirwanizi ky'eddembe mu Uganda oba ekitongole ekitongole eddembe mu Uganda ekikulira omukyala wange n'agamba nti
ebyokukwata abantu ffe tetubimanyi kuba mu Uganda tunalaba bantu bakwata tebaliyo tebakwata so tebitukwatako ne ba politician bagamba batyo tebalina abantu bakwata so tebibakwatako kati olwokuba nti bali bakoze ekyo nga nti kigenda confirminga kino kati kino kyayambudde government ya Museveni ne kiyamba enkyukakyuka abantu okwetola ensi yonna n'abo abadde ate tebakola mulimu gwa kuyambako struggle ne kibaleetera okugamba nti omusajja bulijjo kyayogera nti bawamba abantu kituufu lwaki nti buli muntu yenna abadde yeeyita nti waludda luvuganya ng'awakanya okuwamba abantu ate yasoose okupostinga nti munnange Besigye baamukutte ekyo kiba kikonfaminga kiba kiyamba ffe kennyini abadde bakaananga n'abasajja abo nti okuwaba mu Uganda mwekuli nga bakuwakanya be bawambye bennyini kati ate okulaga nti kyakoze bulungi nnyo ku sayidi yaffe wattu TV nga BBC Al Jazeera CNN n'endala ne zigamba nti bakutte omuntu mu Uganda bamuwambye omuntu okumujja e Kenya bamuyingiza Uganda ne kitukira ddala ku kigambo ekigamba nti wandikola omuntu okulumya omuntu ne kikonfaminga nti ate awo ffe twafunyeewo nti kati okuwambira ddala abantu mu Uganda kimanyikiddwa dikiteeta akikola asobola n'okukugjaako mulyango onduza mukitegedde bulungi nnyo nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika nga oyambimuyambe kkiriza bano bali mu paniki olw'ensonga nti missoni yaabwe yayiise era yawedde so bw'obanga okola ekintu yoseeri manya nti ebintu bino bikola bigenda kuzza omuzigo era byazizza omuzigo ebisigadde byonna ngenda bibaleetera nga tutandise programu eno kati tugenze ku security alert security alert esookera ddala ndoza kansooke ne Joe nabadde mbawa update ku biki bigenda mu Sudan era ndoza mubitegedde ebigenda maaso mu mambuka ga Sudan mbadde sigoberera nnyo politics waayo tetunatandika program naye nafuye okunoonyerezaako n'okukola research nendaba nga Sudan erimu obuvuyo bungi nnyo obutamanyi na buli Uganda ekisooka gavumenti efugibwa abantu bangi nnyo nti banga erina n'aba vice president bana erina abakomanda buli omu alina amagye agageko gensi eri awotetegerekeka kati emundu ezo zonna okuwatuka zaavudde ku yaliko Ssaabakessi w'eggwanga eryo nga bw'olaba James birungi nti yakulira Ssemwayi yakwasaganya ebitongole byonna ebyokwerinda ebitongole bibega mu South Sudan kati omwami ono baali bamuggyako obuyinza era ne bamuteeka mu under house arrest n'amagye agabadde gamukuuma nago ne gamuggibwako namuteeka mu kituyita mu under house arrest nga mwali kuba bamuyita the chief of SSP DF military intelligence attempt to relocate from spy chief to secret prison ne bagamba nti ono kyekyaleetedde obuzibu nti yakuba muyita General Akol ono yalevuddeko obuzibu amagye agadde gamuwagira ne gagezaako okwekugunga ne bakuba amasasi mu bbanga ebyaviiriddeko obuzibu bwonna obwabaddewo voice note sigenda gizanya kuba bwe tulina butono njagadde bategeeza kuba update ki ekyabaddeyo mu Sudan mukitegeere bulungi nnyo ekyo nakyo mukitegedde alright kati katugende wano olwaleero nga bwe nze mbagamba nti Museveni apulaninga okuggyawo bajjeno bonna abakadde abaddewo olwaleero waliwo ayise ku lugwanyu eyali akulira court martial e Makindye General Andrew Guti ku ssaawa 11 ez'akawungeezi ka leero asimattuse akabenje akabadde kamutuze bw'abadde wamu ne Lieutenant General James Nakibas Lakara bombi basimattuse okubanga bafudde nyo okusinziira ku sources zange kano kabadde kabenje kategeke nga bano bayagala ddo bajjawo ne basimattuse era Katonda azizza bibye ebifaananyi bisobola okufunikako olwaleero basimattuse abo tebasobodde kufa badda mu bitundu by'e Nakasongola nga bafuluma badda mu mambuka ga Uganda tasobodde kuba nti afa oyo n'omulala basimattuse tasobodde kufa kubanga afa so oyo mutegedde amalala ekitongole kya ESO ne Ssemwayi
kibadde nga Kirinnya Kagere omulamuzi Esther Katimbo Kisaache okuva lwe yavaayo n'akola mining report ng'awakanya okulondebwa kwa Yoseriti Bahawula tabayisira mu kalulu akawedde aka 2021 babadde baamunyigiriza okuva mu ofiisi nga n'emisaata kyagifuna wabula nga bali mu lukwe olwagala omutanduza mujjukira namuwako security alert era badde bamunoonya ne wiiki eno nnyini bamugyewo naye Katonda nga bw'atali ambulugunya mawuli gensi by'okufuna galaga nti omulamuzi ono Esther Katimbo Kisaache Katonda amuyambye n'abinyika mu nsuwa n'asobola okuba nga afulumye eggwanga Uganda. Maama njagala okukwagaliza okubeera okulujjolaze naye making sure nti n'abantu b'omanyi nti mikwano gyo beegendereze nnyo kubanga Museveni yafuuka sitaani buli wamu ayinawo abakozi be. So Maama Esther Katimbo Kisaache omulamuzi ali ku ddaali ekkooti y'eggwanga enkulu naye asobodde okuba nga abinyika mu nsuwa adduse eggwanga. Kati tudda ntubagamba nti mmwe babalaga ebintu ebiri mu Uganda eby'amasanyu nti mmwe kigenda maaso mu Uganda abantu bali mu kudduka mu Uganda abantu b'obuvunaanyizibwa yono mujjukira bulungi nnyo asobodde obbinyika mu nsuwa n'afuluma eggwanga Uganda mu ngeri tategese era ebyokwerinda bagenzi okitegeera nga omukyalo n'abaze obbinyika mu nsuwa n'adduka yagamba Museveni tawangulangako kalulu naye Katonda amuyambye n'adduka n'afuluma eggwanga yoyo omulamuzi Madam oba Justice Esther Katimbo Kisaache asobodde okubinyika mu nsuwa n'agenda mu buwaŋŋanguse lwa nfugambi gye tubagamba ndowooza kati mutegedde bulungi nnyo. Alright, tugenze ku security alert. Mr. President kansulenti kwoli kuno n'abakuuma ekitebe kya National Platform saako ne ssettendekero w'ebyobufuzi ekamo kya kansulenti kwemuli omulimu gw'omwakoze okukwata abampembe ababiri abamu awa police n'owa SFC ate waliwo abantu abalala nategeera ati babasindikidde. Kati njala soka bategeeza radio message eyise ng'etegeeza bweti Didigi ali very eager nnyo okwagala okujjawo president by all means era radio message esoma bweti CDF General Muhoozi Kainerugaba n'agisindikira Chief of Military Intelligence Major General James Birungi nti Operation Lightning Thunder S/SGT nga basindise ku luno bamuyita Staff Sergeant Mosei Abdul Swata is deployed as an expert medical personnel to head the above operation targeting to eliminate big members of National Unity Platform. Mumpulya bulungi nnyo. Masses at NUP headquarters using lethal chemicals. Same way should accord this officer full support and backup. His personal telephone number 0774 950 510. Nendala email ye eriko enamba yennyini nesembyayo m@gmail.com nga action zino zigenda kuba zikolebwa oba n'okuba nga ateekebwa aid wa Muhoozi wennyini gwe bayita aid camp Kano Ezra yali mu nteekateeka ey'okutambuza n'okuba nga managing omwami ono. So Mr. President, whenever you are, make sure nti security ugitaiteninga basindise omuti. Kati omutemu ono kansoke mbaddizeyo katono. Abatemu bano bonna aba Ssemwai ne Iso abajja abali mu malwaliro n'abatambulirwako ensonga z'okutemula abantu nga bakozesa obutwa mu malwaliro bonna badeployingibwa wa Dana Atwine ng'ono akola mu kitongole kya Iso naye nga ya department ye yakubala bitabo akola ya kati Dana Atwine gwe baweereza ba agent bano abalimu olusawosawo ne baba training ne baba biki ebyokukola kati abaana abo bonna batrainingibwa era nga mu Buganda tetulina mulinnya litandikibwa na muzeeyi
mu Buganda temulina mu kika kye bayita muzeeyi. Muzeeyi mannya ga bakabano. Kati ne basembyayo Luswata. Golowooze nti mwana Muganda, ono si Muganda. Kati zino ze identification ze. Zino ze identification ze era wano bakulaga nti is a professional. Allied Health Professional Council, Minister of Health. Amanya ge Muzee Abdul. Medical Laboratory. Registration number 19061. Registered date. Signatures, orders, signature. Zino details. Yo goba sindise nenga dana atwine ne bawe ne chieftains of military intelligence beba sindise gayo no eno national identification yo mukuru tujirina bulungi nnyo mujja kuttabana banyammwe so bebo abantu bagenda okusindika olwa basindise babenga bakola ku kintu ekyo era yo national identification yo tukutegedde bulungi nnyo nga abawadayo na atwine yabali ku routinga nabateeka mu kitongole kya chieftains of military intelligence okuba nti mutambulira ku president n'okutta ba comrades za mukitegedde bulungi mu Buganda tetuyinaayo muzeeyi amanya g'abazee ekitandikira muzeeyi kitamanya ga kabano ene bongerako erinnya so abo bangi nnyo kati amutegedde obulungi nnyo Mr. President njala kutegeeza nti abasajja bangi abakutambulirako ekibadde luzina gy'ogenze okulaba Dr. Kizza Besigye omwami ono namwe mwenna njagala mulabe ekifaananyi kino nga nze sinakyogerera ngenda ba second sasa to interpret or mukole photographic interpretation y'ekifaananyi ekyo mukole kye tuyita photographic interpretation y'ekifaananyi ekyo okuviira ddala ku musajja ono ali mu suuti eya bbulu nono ali mu uniform eya black then ojje kuona omusirikale yeeyitibwa prison aba prison tebambala bwe bati yes baba chusiza uniform ne kizibu nnyo okusangwa prison nga ataddeko zino ataddeko ayambadde ensawo eno ataddeko zino waba ziyita zigade bazi ama yamanyi kati njagala mukole photographic interpretation y'ekifaananyi ekyo njagala mukole photographic interpretation y'ekifaananyi ekyo bwe mmalo kifokasinga ku bana basajja bonna ba SFC bano siba prison bana basajja ba SFC omuli nyabala jambadde kati njagala ofokasinge ku oyo omusajja ali mu saati mu suuti ya bbulu njagala ofokasinge ku musajja ali mu suuti ya bbulu oyo omule bulungi nnyo kamuze omujja mulaba bulungi nnyo omulaba bulungi nnyo kati bw'omala omufokasingako ddayo olabe vidiyo eno Bannayuganda omutemu wuuyo essajja lirino kati sooka ovuga ekifaananyi okizze ku kifaananyi kiri kyensosa okulaga nga tonalaba vidiyo eno kansooke nkuze ku kifaananyi then oddemu olabe slow motion y'ekifaananyi kino ng'omusajja ajjayo pisto sooka osome photographic interpretation y'ekifaananyi kino bano si ba prison kati ne prison egadingibwa SFC waliwo oyo omusajja ali mu t-shirt ya black waliwo ono yennyini ono era mugenda mulaba nga akyuka nono ali mu uniform ya black nono musirikale nono ali mu ki noyo ali mu ki ali mu suit ya blue soko malo okulaba photographic interpretation y'ekifaananyi kino bulungi ne body language soko malo okubatundira bulungi nnyo mazo balaba kale kankuddizeeyo olabe vidiyo eno Bannayuganda omutemu wuuyo essajja lirino oliye president mu maaso ogira nga ajja pisto
omukulembeze wange omulonde wonna wooli njagala nga security ebibadde ngeri ku bitundu 80 ku buli 100 nkusaba egende mu 100 nkusaba n'obuwombeefu ddamu oyambale bulletproof emmotoka eri bwe benywa amafuta mangi tojja gasasula dda mu mmotoka yo Mr. Kyagulanyi Sentamu Robert nkusaba ddamu oyambale bulletproof n'ekirala emmotoka yaffe eri eyasonde bwe benywa amafuta mangi tujja gasonda toddamu kutambulira mu mmotoka ye neyakaveera manyi oyina intelligence era ofuna information before even me or other comrades naye tulina engombe egamba ntokemanga Mukama Katondawo tulina engombe eyogera tokemanga Mukama Katondawo kwe kusaba kwange era security alert yakomyawo kati katandike video ey'olwaleero waliwo video gye okupostinga olwaleero ku social media kuba tumanyi nti Facebook community standard guidelines oba TikTok oba sobola ogijjako naye tubagamba nti Museveni asobola okucreatinga diversion naye ng'erina ekigendererwa akucreatinga ekintu naye nga kirina ebigendererwa bibiri nkugambye akucreatinga ekintu naye nga kirina ebigendererwa bimeka bibiri video eyo tegenze ku social media tugisirikidde omukazi ku makya sitegedde ssaawa mmeka ku Entebbe Road najja ne baketi erimu amazzi neyambulamu engoye ng'atadde olulagala wansi neyeyambula emisana tuku bwe tubagamba nti Uganda abasajja batuloga misana ng'ensi eraba ebiseera bisinga mutera okuwakana video eno simanyi kyeneekola live ya leero ne kanjibalage mwe munaamanya naganyo giteekayo naye ng'etambulire mu WhatsApp groups ku Entebbe Road misana kubasaka zitazuula 12 ez'okumakya oba emu bwa misana omukazi yeyambudde bulungi nnyo ne baketi ye n'endagala ze n'anaaba misana naye sisobodde kumu identifyinga naye future zendabye sirowooza nti mwana waffe nayinza okubangira waakabano abaana abato temuziba amaaso please munansonyiwa ngenda okusokera lakasoke nkole disclaimer video gye ngenda okuzanya nandibadde sigizanya naye okubalaga obutuufu buli mu kintu kino abasajja batusera misana era batuloga misana kino kyandibanga bayagadde video eno efulume efuuke diversion naye ng'omukazi ono akozesezza ekikolwa ky'obulogo bwe ekyokweyambulula kyandibanga kibadde mirundi ebiri ngenda kusaba yenna alaba video eno nga ku TV kuliko omwana omuto please video eno ngizanye bakuba nti njagadde njibalage naye nga si kye kibadde ekigendererwa kyange sigiddamu gwakubiri ezi seconds nsobola zisalamu mutegere eggwanga bwe lituuse obuseego buli mu ggwanga n'ebikola Museveni byakola nga bakola abantu oba kikuleetinze kubanga diversion oba kikoze kweyambula ng'akola bulogo ne ku myaka egyo Mukama wonna woli gw'omanya awo tuvuddewo tetwagadde gita kugita ku social media olw'ensonga Facebook mugimanyi TikTok mugimanyi zino video zisobola okuleetera obuzibu ne bajjawo account zaffe ne baziggyako alright video tugenda gikwata mpola tutandikirewa okusookera ddala saagala kuddayo nnyo ku information gye nakola ku Lwokusatu ku nkwata ya Besigye na buli kimu akitegedde nga bwe kiri naye waliwo abantu beyita ba comrade ng'entegera yaabwe ya munguuba mwenna mwadde ku video negikozesa 2 yawedde essaawa 4 ne mbagamba nti Kenya media ne ba politician tebannayogera kigambo kyonna ku information gye nafulumizza naye olwamaze okukola video nagimaze essaawa 4 by ssaawa 4 kitundu ku 5 Kenya yatandise okuvaamu omwasi naye
bye nayogedde mwenna mwabaddeko ng'obujulizi ngera bazanyira mu video buno ngenda kuzannyako bubiri bwokka kuba buli busatu mukakasa information gyembawa nti ebeera credible era buli kimu bakiinako source kati gwe comrade abeera ku social media nga totegeera mugaso gwange na information gyenfulumya nkusaba gwanuvanga obuvi ogende kuba tojja kuntegeera era ojja kulwawo kuntegeera omulimu gwange n'omugaso gwange oyo n'omukyala gwe nayogeddeko owulira ebigambo bye bulungi nnyo naye nga bwe badde bakwata Besigye tebanayo bayogedde ku mukyalo ono wadde ekyadde kimuyisiza wadde ekintu kyonna nze navudde ne bagamba information yonna omukyala kennyini ng'ayogera ebigambo bino yogo nabagamba Martha Kaluya wulira had invited the Honorable Kizza Besigye to my book launch on the 17th afternoon, that is Sunday. I had indication that he would arrive on Saturday and he would be available to attend and make a few remarks. He was not sure. Sunday passed. Monday, we just thought, one can be unable to come for various reasons. Then on Monday, there was concerns about his whereabouts by family members. And yesterday evening, they confirmed that indeed he was missing. Ono ye yayita Besigye naye akugambye nti naye yabitegedde ku family member. Do you copy that? Njagala tune facial expression ye mwabadde ku social media nga mubuuza omugaso gwange amanye bampita lumbuye chemical ali bwe mba nfulumiza information tuze entwingiriyo n'omutwego uliriza kuba toyala consuming, it's up to you. Njagala owulirize bige bisooka sigenda kamalayo you confirming message nabadde ku Lwokusatu kankaddemu wano. Invited the Honorable Kizza Besigye to my book launch on the 17th. To her book launch. Nabagambye missionary yali muki. Mission yali muki. Njagala abadde ku video Lwokusatu. Mission yali muki. Yali eyisiza ono. Abaddeko saagala mugambe nti saaba mwaddeko muyali muki mission yali muki yali yayisizono comment section temusirika yabali ku video mission yali muki yali yayisizeno bali bamuyise ku kitabo nabagamba nti mu video bali bamuyise ku kitabo kati mujja kakasa kati osigenda mulwako nnyo yali book launch abaliko baabo kankabadde mu the second dakike muje ngendo kazanya nzanya ka video akala had invited the Honorable Kizza Besigye to my book launch on the 17th afternoon, that is Sunday. I had indication that he would arrive on Saturday and he would be available to attend and make a few remarks. He was not sure. Sunday passed. Monday, we just thought, one can be unable to come for various reasons. Then on Monday, there was concerns about his whereabouts by family members. And yesterday evening, they confirmed. By Besigye's family member, Chokono yamuyita ku kitabo. Omuntu omusubira kutuuka ku Sunday n'atatuuka. Musubira kutuuka rumu n'atatuuka ku Sunday n'atatuuka. Ku Monday era n'otabuuza wajja lwadde mukubira essimu wadde musindikira email n'otabuuza gyali. Ate gwe n'ogamba wabitegeredde ku family member nga postinze bwe is missing. Awo mbanze nawo buzinyi ndoza mukitegedde. Kati katugende kuba nga babuuza omusajja munna Kenya ku TV okakase. Wulira. So, Kizza Besigye in town for a book launch, he gets abducted. Who handed him over? Wulira. Well, first let me state how regrettable this incident truly is, because Kizza Besigye is a respected opposition leader in Uganda. He is a frequent visitor to our country. He comes here privately
to engage in private, business and engagements. What I'm aware of as the State Department of Foreign Affairs is that there are protocols sometimes that relate to the travel of senior government and opposition leaders. Often they actually inform us of their presence in our country. They seek some facilitation at the airport. And on that basis, we are able to even give them security. Now, the circumstances surrounding Kizza Besigye's travel to Kenya are not known to us because no information was shared with us before he traveled. No sango lyali ku TikTok awo tuvuddewo mutegedde nzijja okuwa information nga mazo girisaakingako n'okukola buli kimu ekyetaagisa n'endyoka njita ndoza mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo katugende ku information endala eyatuleese saagala tuweewo nnyawo. Alright. Mukyala Winnie Byanyima ex wayo seriti bahabura utabaisura matabani wa kale kinsere nuzezede nsanga bisibe abasingo bungi ndoza temunda kitegeera. Omukyala Winnie Byanyima mukazi wa Besigye kati ex girlfriend wa wife wa Museveni, and I speak right now, they are still meeting. I don't care. Ya mwana obulimu ogwakolera ke sawa zino buli kimu kyonna kye bakola ya kirimu. Njagala ombuulireyo at one time tea. Njagala ombulire at one time tea kuna kulumulo okabwero timbulamu bwe. Yali apostinzeeko ekintu kyonna ekikwatagana ne struggle ya Uganda oba ekikwatagana ku murder, torture, kidnaps mu Uganda. Jukira ono y'omu ku bantu abakola ekibuloka okublokinga ebintu byonna ebibagenda mu International Criminal Court mu UN ono Winnie Byanyima yabibulokinga kuba yasindika y'abantu be y'omu ku bo. Njagala ombulire ku lunaku kiro yapostinzeko ekintu ekiriko their ongoing kidnaps and torture of indigenous Ugandans or political prisoners. Wali ekiwandiise ku luddawa takikulangako. Why? Oza mukitegedde kati buli kimu kibanyonyodde information ejala givaako mugitegere bulungi nnyo. Buli mwaka kane asale pulesa ne sukali otegere bulungi nnyo. Ekirala mpuliddeyo baganda baffe abali mu kwemulugunya lwaki president ya postings lwaki presidents agenze luzira kankunyonyola. Omukulembeze abeera exemplary oba omukulembeze abeera kyakulabirako. Nze byenkola ku social media byenjogera president asobola byogera. No, kubanga he is a leader. Ayinza okuba alina obulumi nga butokota mu kifuba kye ne mutima naye tasobola byogera kubanga he is a leader. One, ekintu kyonna ekituuka mu ggwanga bannansi abamwagala n'abatamwagala babasuubira nti agenda kikomentingako oba okyogerako. Era alina kyogerako in a positive way oba nga akikondeeminga. Kati okukwatibwa kwa Besigye yabadde alina okuteekayo mu biti ebi ng'omukulembeze ate ng'era omuntu yawambibwako abantu be. Era okupostinga kwe yakoze kwadde ejjinja eri nekuba ebinyonyi bibiri. One, bulijjo apostinga n'agamba mu Uganda mulimu torture ne kidnaps mu Uganda. Nga Winnie Byanyima tafaayo, FDC tefaayo, PPF tebafaayo, Buloko DP tebafaayo, bulimu tafaayo. Ngaga Kyagulanyi firimu ze asa teri kidnap teri ki. Bwe bakutte Besigye bawandiise ki? Kati ye bw'aba awandiise kidnap nti bakidnapinze Besigye n'aba FDC n'abale bawandika kitegeeza bakonfaminga kyabadde ayogera emyaka 5 emabega kati. Mwena temukitegedde era basinga obuli temwakitegedde mbw ate waki yapostinze kiba kiko ye akwata ejjinja limu n'akubisa ebinyonyi bibiri.
okupostinga nti Kizza Besigye bamukidnappinze yeke nyini aba akubye goal mu katimba ka Museveni n'aka opposition nti bakonfirming nti mu Uganda mulimu okuwamba abantu tuliza mu kitegedde bulungi nnyo newe yima namuyambako nti bba wange bamuwambye ate Kyagulanyi buli gyabyogerako kandi mutegedde bulungi nnyo kati yogo bayita Kyagulanyi the expendable ekyo ndoza mu kitegedde bulungi ayina okwogera ku nsonga ezo ekirala ne Museveni kennyini abantu batta awaayo amabugo n'asindika n'emmese ey'okusaasira kubanga kimukakatako okitegedde ne Museveni atta omuntu n'awaayo amabugo ga miliyoni 10 n'asindika n'obubaka bw'okusaasira naye nga yakusse okitegeddeko ya kati wagenza olwaliro okulambula ate bane presidenti lwaki agenda okulambula ate Besigye my friend wayonka senga wayonka nnyoko era akwata ejjinja eri n'alikubisa ebinyonyi meka 2 yakulaga aba opposition abaliwo essaawa zino bonna bwe bali ku ludda olujjako Museveni balina okukondeminga ebikolwa Museveni era abadde alina okugenda nga senior citizen mu kkomera okulambula omu ku banna b'ebufuzi abali mu Uganda kubanga olwali lwange enkya lulwo kati ye waba agenzeeyo ye olwali bamukwata in case ne batagendayo ani abaasiko walinze gundi gwe President Mulanga atudde awo n'agira bw'ati atera okukwata akalevu bw'ati aba azannya chesi mutwe aba alina chesi gwazannya mutwe wali oyinza okuba tolabawo draft ya oyinza okuba tolabawo gundi drafting nga tomulaba wawo oba chesi niye aba azannya chesi mutwe buli kimu amanyi kizannya so kyenjagadde obategeeza ku ky'omukulembeze okugenda yeeri n'okuwandika bye yawandiise ompulidde bulungi nnyo so yabakubye goal 10 ku bwerere teryamubanja teryagenda mwogerako nti ate yapostinze teyagenze kulambula nno agenze njagala ombuulire omukulembe ng'oggyeko bino byanyima agenzeyo after mukulembeze ekyomulabunda byabufuzi agenzeyo kulaba Besigye mumpandikirawo olabyeko mawo olabyeko DP Block oba oyina omuntu yena omunda mu Kampala golabye agenze kulaba Besigye lwaki Kyagulanyi temujja mutegeera alright awo tuvuddewo soka tukeko ekitamu tuza mutegedde awo kati buno obubaka njala bugende ba comrade mwena bali mu diaspora bubuulire bulungi nnyo oliwaddembe obuuliriza obuuliridde oba n'obulekawo obuuliridde nazzi kuno Bulaaya bannayuganda abagendangayo bagendanga kudduka bikolobero na kufuna ekikigule magala eddiba era baatuukanga eyo bakuŋŋaananga ne boogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga gye bava n'ebikolobero ebirikolebwamu era wabeerangayo conventions yali esinga okumanyikibwa bagiyitanga UNA ne convention obutono naye kati Yoseeri ng'ayita mu kitongole kye ekya ESO ng'akozesa omukulu gwe bayita ng'akozesa omukulu gwe bayita akulira ISO woba omusanze wonna mu nsi mwali abalina mission ebimuleese emikatabaazi oba emikatabaazi yatambula worldwide okudiffusinga struggle yonna okwetoola ensi yonna mwenna amanyi emikatabaazi w'omusanga musoba ku nnyonyi abali ku mission ya kudiffusinga kati wetwogerera olwaleero waliwo confusion eri mu diaspora etya ebbanga gye buvudde katono diaspora yonna yabeeranga ne conventions zino ezaabeerangawo zaayogeranga ku nkulaakulana ya bannayuganda mu ggwanga lye babali
ne ewaabwe mu Uganda gye bavudde n'okwogera ku byobufuzi n'okwogera ku byobufuzi wepo n'embeera embi eri mu ggwanga. Era kino kyavangako enkuŋŋaana ezaakubwanga ne zoogera ku bigambo eby'okutulugunya n'okutta abantu n'okubba amataka na buli kimu. Naye Katabazi bwe yagenda okulaba nga Nuupu esituse, omukulu n'atandika okuba nga atuma omukama Museveni okudiffusinga. Museveni yaga nti I will diffuse diaspora atya. Yakosa system gye bayita ya divide and rule etya. N'ayawula bannayuganda nga bawula mu mawanga kyekisooka, n'abawula mu byobufuzi, abalala n'abateekawo nga bakazanyiikirizi. Bano n'abalagira oba ne balatandika okukola abaali balina WhatsApp group nga ya bannayuganda bonna basangibwa mu America, ne batandika okukola group nga WhatsApp za baganda bokka, ne bakola ez'abasoga, ne bakola ez'abacelebrity, ez'abaani. Kati buli group eno efuna influence eyingibwamu ne batandika okuba nga tebakyateesa ku nsonga zikwasaganya ggwanga. Bye bateesaako bateesa bintu bya kugenda kukola pate, kulya mmere, kuzina mazina na kuinvitinga companies e Uganda nga banka n'ebintu ebirala okuba nti bannayuganda bali eyo batandika abali mu diaspora batandika okugenda okuba nti beeyunda ebintu byewaka nenga system bagikozesa okucollecting oba gatheringa data ku bannayuganda bonna abaliyo. Era ogenda okuwuliriza nti gundi yafunye ekizibu g'ekiti, yafudde, ebintu babiwambye, yakoze bwati nga bayita mbana abantu bonna. Kati buli muntu ali mu WhatsApp group nazikuwadde mwagala okukitegeera. WhatsApp group esingo ziri mbambega. Abantu bano bava dda ku mulamwa. Njagala munjire mwena abantu bali mu diaspora, bali mu America, UK ne Europe. Canada tennatwalibwa nnyo Canada. Ne America, UK ne Europe. Bino bintu byapeninga. WhatsApp group bw'oyogera ku bintu by'okukyusa eggwanga oba ebikolo birikolebwa Museveni, bwe batakujja mu WhatsApp group batandika okutandika okwekengera. Naye nga bakujjamu abamu balabibwako ne pulezidenti, abamu pulezidenti bw'ajja babeera naye, abamu tebaagala na kwogera ku nsonga za byabufuzi wabula bituuka by'okukola zino conventions n'okutegeka obubaga bw'emmere ne kwogera ku nsonga z'ekisiru babeerawo mu full swing. Omuntu yenna bw'ajja mu WhatsApp group okwogera ku nsonga ezo nga bamugjamu, kitegeeza nti already diaspora eri infiltrated by ESO nga bakozesa emikatabazi n'abantu abamu abeeyita ab'enkyukakyuka abatakyayagala kwogera ku nkyukakyuka. Eyo nsonga lwaki mulaba nti demonstration zaakendeera. Kati gwe wenayagala enkyukakyuka ngenda kugamba togeza n'ogenda mu convention yonna nga teri mu kukyusa ggwanga lyo oba nga teri mu byabufuzi, si ya byabufuzi togigendamu. Ezimu ziri state funded nga baagala to compromise n'okunoonya targeti zaabwe ze baagala. Nkugamba togeza n'ogenda mu convention nga si ya byabufuzi oba nga teri political. Ezisinga zonna kati baziteeka kuteeka bivulu kubafuula ne mu diaspora gye mwagenda musobola okunywa omwenge n'okudda mu mazina. Okwogera ku nsonga zammwe ez'eggwanga kibafuukira ekizibu, abalala tebaagala nazoogerako naye nga tebeefuna nti bankyukakyuka. Bapostingamu bintu bya kisiru. Omuntu ava baga nti twava ku mulamwa nga bamugjamu bamusayira ensinga. Kino kigenda mu maaso mu America, mu UK, kigenda mu maaso ne mu Europe. Naye bino byonna ebintu nga biri facilitated by the state. Era sente ziva e Kampala ne zijja mu bantu bano bafacilitatinga. Nga ezimu eyinza okuba nga gurupu ya Baganda, WhatsApp ngeri mu Baganda bokka, eri mu Banyoro bokka, eri mu Batoolo, nga gonna amawanga buli kimu babaga bwe mwatandika okukuleta ekyo tuyita divide and rule. So nga buli bakola nga WhatsApp group ngeri jeno bannayuganda bonna basangibwa mu nsi eyo oba mu kitundu ekyo. Kati babaawulamu. Era bafuna sente okuva mu state okukola ebintu ebyo. Ye system ya Museveni eya divide and rule eya diffusing kati yakikola, which it is okay mukikole ne mukimanye. East or west, home is the best. Don't be fooled nti gwe enkoko gy'olya n'amazina g'ogendamu n'obutwagala kwogera ku nsi yo ng'ensi mw'oli abaagirwanirira mu America, mu Bungereza ne mu Europe, ensi ezo eziriko bannyiniza abaazirwanirira. Golooza lwaki abazungu balina common cause bwe kijja ku national matters.
That is my question. Ensi ze mulimu mu America, Canada, UK, ne Europe. Bwekituuka ku national matter oba national cause, they gang up ne bajja bonna. Oba wa DP, oba wa CP, oba wa Republican, oba wani, bonna baganginga up for the cause. Mwe abali mu diaspora bebayawulamu nga kasooli ku bikongoliro abavae for national cause. Nga n'okugamba nti Uganda is bleeding, mugende mwekalakase temukkiriza. Nyongera okujjukiza nga nva mu katundu kano. Passport gy'olina musolo ogw'ensi mw'oli. Yensonga lwaki ojja kukola mpaka kuwulira by'otuuka ku myaka 65 bakutwale mu shereta ofuuke mukadde bakulabirire. Ekitasoboka mu Uganda. That's the difference. Think twice before you are compromised to go against your country. Nobody will talk about the political matters or the situation in Uganda. It's you. Believe or not, ojja kwetaagisa okwogera ku nsonga ezo. Olwaliro kiri wa Lumbuje, olwaliro kiri wa Kyagulanyi, kijja tuuka mu njuuyo nga kirina okukakatako ojja kwogera. Bajja kutwala ettaka lyo okuba enduulu nga tetusobola kukuyamba kuba tujja kugaa nti ekiri atabala kye kinasigadde ewaka. Bajja kulepinga muwala we ekiri atabala kye kisigadde ali ewaka. Ompulira bulungi nnyo. Bino ebintu tubibagamba tubibategeeza omusimena nze nafuuka American citizen. No sense. American citizen ngati 65 bagenda kuteeka mu shereta nga Uganda 65 oba kyali kalaso ng'okola. You own properties. Mwetemanyi nti eggwanga Uganda kirabo okuva eri Katonda. Mbusimanyi ndi munaka tolimu Canada, Abakanada gye bali. Tolimu Ongereza, Abangereza gye bali. Tolimu European, Aba-European gye bali. Ne services ofuna size ezimu ze bafuna, ofuna half of it. Ne bono oyogera oluzungu n'olusinga Queen, ogenda sigala ng'oli kaddugala gwe baaleeta kuba bakumanyi nti oli slave. You a tax machine. Oba oli tax tool. Nenge wamwe togenda kibira kubanga ensi yammwe ya bujjajja yansikirano. Bino bibagamba mbitegeere teri agenda byogera. Weebuuze ng'okozesa omutwe gwo gw'otadde wansi ku piro ndabe essaawa zino. Lwaki ssente ziva Uganda bazikuwa mu America oli enguzi osirike? Lwaki ssente ziva Uganda bazikuwa Canada oziri osirike? Lwaki ssente ziva Uganda zijja mu Bungereza bazikuwa osirike bakugule? Lwaki ssente ziva Uganda zijja mu Europe bazikuwa osirike? Osirika ku ki? Bwe bazikuwa enguudo ne zeekola. Bwe bazikuwa ne bazimba amalwaliro ne geekola. Gw'okimanyi nti okulwalira mu America nga toyina mpapula obanga ayingidde geena yennyini. Gw'okimanyi okulwalira mu Europe nga toyina mpapula oba oyingidde geena yennyini. Gw'okimanyi okulwalira e Canada oba oyingidde geena. Kubanga you are not a citizen. You need insurance. Ne bino bye tubagamba mulowooza tusaaga. Ojja kumala kirowoozaako oba okirozeeko okitegeere nti bye twogera makulu. Ekikufuula masiikiini ye sisitimu omuzungu gye yakola. One, okuva ku nju mw'osula ya bbanja, essimu gy'okwata ya bbanja, ennyumba mw'osula ya bbanja, emmotoka gy'ovuga ya bbanja, ebintu byonna bya bbanja bya credit. Lwaki bya credit? Kubanga beetaaga obeere mu system eyo to keep up oba to keep you in that process. Nga weewo oli ku mabanja okole ng'akaloboyi until 65 bakulayinge off oveewo. N'ennyumba yennyini gy'obadde omaze mortgage bagitunde to facilitate you eri gy'oli gye bakututte ng'ate emyaka egyo oba okyasobola okukola mu Uganda. Kubanga temwagala kutegeera bintu bibagamba. Yensonga lwaki osanga omuddugavu mu America n'akugamba gwe saagala kusisinkana kubanga tuli waawano nenga muddugavu munno. The same applies mu Canada, the same applies in UK, in Europe. Tebaagala kumanya gwani kubanga oli kisiikirize. You are an obstacle to them. Please fight for your country before your country lose the guts of fighting for you.
Nchikudira mulwanirira ensi yo tennakukowa kulwanirira. Eyo gy'oli si wammwe ne wona okwata passport ng'ofuusa mbakulayiza simanyi ayifuusa America. Toli. Bannannyini America batuufu mwabasomako mubamanyi. Where are they? Togende ne wona ofuusa kakada. Toli. Era olina okukola mpaka kuwulira bubi. Kati na kino kankikunnyonnyola okitegeere. Service omu Canada zaafuna 100%, gofuna 25% of the services. Upato chimanyiro na akatabo gule ngalabiyo. Omongereza indigenous service zafuna gofuna ko 30% yafuna 100% gule ngalabiyo bo yino otuze. No mwiro bwatyo no America bwatyo mugule ngalabiza mwizo kwa kubanga nina akatabo ntambula nchuka mama. Eyoloni uli kuloni weroninga mu bazungu ngesawo yonna basobolo yensonga lwaki nti any slight mistake ejokola esobola okusazisa mu akataboko oba butuuzeebwo ne bakuzza ewammwe. Okusula mu ggala likikufuula mmotoka n'okulwa ku nyumba za landiyo likikufuula nnyinizo. Gobo yagala kumanya nti n'oba obadde ku nyumba za landiyo emyaka 10 oba 2 lwalamu emyezi 2 nga tokola nga tomusasula lwojja otutegera nti landiroodi si mukwano gwo era n'ennyumba z'oliko si za jjajjawo olina osasula renti lwojja otutegera kati yembeera gye mulimu ganya okutegeera. Tugenze ku basuubuzi. Mbalamusizzaako basuubuzi bonna mu Uganda okuva gyetandikira mpaka gyekoma. Kansulenda Uganda Revenue Authority kweri kuno mwami gwe bayita Kabanda John kwali ne Moses Lwegaba kwali. Banyabo ne basebo kankwambulira abasajja bano. Mujjukira bulungi nnyo nti emisolo bagikyusaamu nga batagetinga bannansi bayindiginaso bajjako omusolo mungi bava mu business. Ne baterawo n'omusolo gwa IFRIS mugujjukira bulungi nnyo. Era abasuubuzi gwe bakola bubi ne beekalakaasa ne bakwata wansi ne waggulu. Museveni mu system ye muganda we mwa Salimusale bakola kibakosa system ya divide and rule. Making sure nti badividinga abakulembeze babasuubuzi n'abakola kye baagala. Kati abasuubuzi bakazi batu ne basajja batu bamanyi. Gwomusuubuzi oba oli Masaka oba oli Luddawa nkusaba ekibiina kyonna ekyabasuubuzi ekikutwala nga kiva Kampala simanyi president w'abasuubuzi nga bamu Kampala w'omusanga mukuba emiggo togeza kutuula mu meeting eyo oba akulumbye Mubende oba akulumbye Mityana oba musanze mu Kampala kumukuba emiggo totegana lwaki. Omukulu gwe bayita John Kabanda yono wano omulaba oyo ne munne Moses Lwegaba n'abala babatunda dda buli obubaka bugenderera abasuubuzi mwena eggwanga babatunda dda batya. Bwe mwabatuma ne Kasiita mwabatuma kulwanyisa musolo gwa IFRIS kugujjawo babateetera results ezaava mu bintu bye kasasiro waabwe nno kubanga buli omu yafuna ssente ze n'asirika. Ekisinga okunuma kye mutamanyi bakazi battu ne basajja battu mwenna buli yawaayo details ze era ng'embaata